Emitwe gy'amawulire. Mama Ffina atuukiriza kye yasuubiza. Omuyimbi agudde eddalu. Abasheru y'e Kagoma zibasanze. Bobi Wine atadde lirupazo akaseko ku matama. Paul Kagame alabudde Pulezidenti Museveni. Doreen Nasasira agudde mu bintu. Sheila Gashumba ne muganzi we omukwano bagowanise wabula nga mu byewuunyisa tukuleetedde omukyala atuze batabani be bombiriri. Galindirire mu bujjuvu. Okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala gonna omulungi omwagalwa yasubscribinga ku channel eno. Weebale nnyo weebalire ddala. Just know nti mu butuufu kyokola I just don't take it for granted. Weebale nnyo weebalire ddala kubeera nga ate okomawo n'olaba buli video gye ntaddeyo n'okomentinga n'otakomako n'olayikinga. Mu butuufu Mungu akusasulemu ekyo ate munange ekyosinga okwagala. Ate naawe atanasubscribinga munange wandibadde osubscribinga bw'oti ate munange ne weegatta ku family eno kubanga ekyamazima osuubwa amawulire agagenda mu maaso mu nsi yattu Uganda saakati munange n'amawanga agatwetoolodde ku ssaate n'ebyewuunyisa. Omuweereza wo yenze Omumbejja Aisha Nassolo era nga butereevu ntuuse n'amawulire ate munange agagenze mu maaso n'okubeera nga gabeerawo mu nnaku zino mu ggwanga lyattu Uganda saakati munange ne wabweru w'eggwanga era nga butereevu ntandise Nolo omwana mulenzi Ssekitooleko Julius ffenna gwe tumanyi obulungi eyali yabulira eyo e Japan era we batyo ne bamukomyawo. Kaakati Noono emabegako Mama Ffina yali yamusuubiza piki empya ttuku era mu butuufu wetwogerera bambi Mama Ffina yatuukiriza obweyamo bwe. Munange mu kavidiyo ako ogenda kulaba Mama Ffina ate munange asimbye mwana mulenzi ono piki empya bittukutuku saakati munange n'obukadde bubiri ng'era zino amugambye nti za kapito. Banaye twebaza nnyo Mama Ffina olw'omutima gwe ogwo omugabi wabula nga kinajjukirwa nti bantu bangi nnyo bambi abavuddeyo okubeera nga basapootinga omuvubuka ono. Ebyo yayitamu ffenna twabimanya bambi alina mukyala we wa lubuto embeera gy'alimu ebadde embeera nga musajja wattu y'ensonga lwaki bambi yali yabulira ne Japan asobole okubeera nga ate bambi atetenkanya embeera wabula ebintu ebyatambula bulungi naye ate mukudda bambi bannayuganda mumulaze omukwano temujjanga okwo. Emabegako Thaddeus Katumba naye yavaayo n'abaakati kyamukwatirako n'abantu ab'enjawulo. Mama Ffina ku luno avuddeyo weebale nnyo nnyabo weebalire ddala n'abalala bambi muveeyo muyambeko ku bantu abatalina busobozi si Ssekitooleko yekka wabula mu kiseera kino ekya COVID-19 bantu bangi nnyo mu butuufu ate bayita mu mbeera embi ddala. Kale nno nga Ssekitooleko tumutadde ebbali omuyimbi oyo omumanyi bulungi ayitibwa Koko Uganda era ng'ono yayimbako ku luyimba ne Irene Ntale ffenna gwe tumanyi obulungi era nga noono naye mu kiseera kino asiriikiridde tetumanyi kiki kyaliko. Omusajja ono mu butuufu oba omuvubuka ono yali so talented wabula mu butuufu sitaani yayingira mu bulamu bwe. Sitaani gwenjogerako munange yenjaga omuvubuka ono ye ate kwe yasalawo ennaku zino okubeera nga atambuliza obulamu bwe era mu kavidiyo ako omulengera ng'eno waafuuwa sigala eno ate wanywa walagi oba bikwatagana bitya nga munaye gwe wonaanywa soda nga wuulirako keeki ye afuuwa sigala ng'ate munange eno waayiwayo walagi. Kale munange si byangu naye ng'ebiri mu nkubo bigamba Omuvubuka ono yagenda n'akuba ekyeyo n'azimbira maama we ennyumba era bw'atyo n'adda ewaka. Mu kudda ewaka ne bafunamu obutakkaanya mu famire era bwe batyo ne bamugoba ewaka. Kati mu kumugoba ewaka ebizibu omusajja wattu ne bimusukako ko ye nti munnange biragalalagala yanaabeera mukwano gwange era bw'atyo munnange ye yeebeererewo eyo nga yeekommontera wabula nga tukumusabire ate munnange asobole okubeera ng'atereera. Mwenna abali yabagamba nti mulwanirira muyambako ku bantu abali addicted to drugs okubeera nga batereera munange omuvubuka ono naye mumulwanirire kubanga ekyamazima Guy ali so talented tetuyinza ate kumufiirwa mu ngeri eyo bwetyo wabula nga naye tumutadde ku bbali ate munange bo abasheero y'e Kagoma mu butuufu zibasanze. Sheero y'e Kagoma ffenna kyemanyi nti abamu tugimanyi bulungi nnyo era ng'eno esangibwa wali Kagoma. Omukyala munange yavuddeyo ng'alaajana ng'agamba bannange bantu mmwe muli babbi nga wengenda omukuteerako mu kavidiyo osobole okubeera nga ate munange okola ki omulaba. Ng'omukyala agamba nti yazze ku sheere ye y'e Kagoma n'emitwalo gye 5 era bw'atyo n'abagamba bamuteremu amafuta ga mitwalo 5.
wabula mbu abantu bano ab'e Kagoma oba amafuta baataddemu mpewo oba ki mbu aba atuuka e Kawempe ku 5 ndowooza bamanyi ebitundu byeyo mumanyi distance okuva e Kagoma ate munnange n'e Kawempe ku 5 mbu ng'emmotoka esise ng'amafuta gaweddemu bw'atyo n'akwatawo omutwalo mbu nassaamu amafuta amatonotono n'avuga ataddeyo gye yaguze amafuta gano era bwe batyo ne bamubuuza n'abagamba nti bannange temwampadde mafuta mwampadde biki bino munzirize ssente zange nga bw'ogenda omulaba ate awo munaye mu kavidiyo wabula mbu ate ye manager yayombye buyombi nga bakanya mubuuza ani yakuguzizza amafuta Monsirye temumpadde mafuta ate mungamba ngende mulowooza ndi musiru temumpadde mafuta kyokka mungamba mbwe emmotoka genze waliwo akawala kabadde kwayo bulungi mulowooza ndi musiru tomera wamma byate munange ebigenda mu maaso wabula nga kinajjukirwa nti ebintu nga bino bikola kinene nnyo mu kwonoona either business oba company oba ekintu kyonna omuntu ky'oba okola kasitoma singa avaayo n'alaga obutali bumativu ne mutamukwata bulungi mwandeesanga ng'ate munange muyingidde mu mawulire n'abantu abalala ababadde oba oliawo babasapootinga ne bagenda ate mu maaso n'okubeera nga nammwe babeesonyiwa so nze nsaba abantu bano ensonga zino bazikwate kintu kikulu emitwalo 5 si mingi nnyo ku bbanga lye bamaze nga ate munnange bakola bandekanga nga ate munnange kino kikosezza erinnya lyabwe nga Sheero ey'e Kagoma wabula ng'ebyo tubitadde ku bbali ate munnange His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu ono munnange atavuddeyo bw'atyo n'asapootinga bambi omuyimbi waffe ono Lil Pazzo ffenna gwe tumanyi obulungi alina ekirwadde ekimugoya ennaku zino ono kigambibwa mu kusooka bali bagamba alusa wabula kyagenza okuzuulwa nga bali bamuteera butwa mu mmere kale n'olwekyo bantu abasinga obungi bavuddeyo bambi ne basobola okubeera nga bamuyambako bamukwasaganyizaako era nga mu bana abavuddeyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine munnange tabuzeemu era ng'ono amusimbye obukadde 2 beddu era nga buno abuyisizza mutowe Dax Vibes weebale nnyo ssebo weebalire ddala nammwe abantu abalala abalina ku busobozi tubasaba bambi mudduukirire talenti eno Lil Pazzo is a real talent yayituyimbira oluyimba genda ogule emmotoka kimanyi nti mumujjukira bulungi nnyo oyo so bannaye bambi mudduukirira asobole okubeera nga ate bambi naye ateerera tulina abayimbi abalwadde nno abalala Evelyn Lagu naye mukazi wattu akyali eyo gye yalaga ettaki naye alaaja n'agamba bannaye bills zinsusseko so bannange muveeyo abalina ku busobozi ate musobole okubeera nga muyamba ku bantu bano wabula ng'ebyo nabyo tubitadde ku bbali ate munanga agali mu nkuubo agatannakakasibwa naye nga gakyatambula butambuzi gagambibwa nti Paul Kagame ono nga tumanyi nti ye pulezidenti w'e Rwanda ono mbu yavuddeyo bw'atyo n'alabula pulezidenti Museveni bw'atyo kigambibwa mbu omukulu ono ssebo aketta Uganda era mbu bw'atyo yavuddeyo bw'atyo n'asindikira message eri pulezidenti Museveni era ng'amuwoninga oba biki ebiri mu makati gaabwe butereevu kasita bizuuka birindirire wano wennyini nja kuba ate munange mbikutuusako naye nga mu kiseera kino tekinnazuuka kiki kitawaanya abakulu bano ababiri wabula nga bo nabo tubatadde ku bbali ate ye Doreen Nassaasira ffenna gwe tumanyi obulungi ono gwe nakutuusako emabegakaawo ng'agamba nga ye munange wamaze emyaka wagindaba nga ekigambo kondomu takikozesaako yadde yembu ali mu kwabustaininga era ng'ono abantu bangi nnyo bavaayo ne bamubuukira olw'ekyo kye yayogedde twabadde tuli awo munnange nga mwana muwala ono aliwo ayingiddewo ate munange ne benzi zino ez'akabi kapyata nga mwana muwala apozinze yenna bannange ali wali mu babadde balowooza abamulabye nti oba munange agipangisiza bupangisa wabula mu kumukolako interview n'abakakasa nti ye ate ye yagyegulidde
kale munnange congratulations Doreen Nasasira tamumanyi omukyalo yakola ate wali munaye ku KFM osobola ogenda ate munaye n'olaba programu ye eyo y'omukyala beautiful anyirira obulungi ate nga nannyini mafiga. Congratulations Doreen Nasasira wabulanga naye tumutadde ku bbali ate ye Sheila Gashumba ffenna gwe tumanyi obulungi ono muwala wa Franka Gashumba omukwano wakati we ne muganzi we Rickman Manrick guneena ate munnange guli mubire ennaku zino bannaye tubalingira mu buvidiyo we bazina we bakola batya we bali mu buliri we beesunaasuna katwate tuliawo nga fulumiza ka vidiyo nga bonna bali awo kugamba tebabitegeera twate tuliawo nga ate n'ebifaananyi bifulumye kale munnaye katumusabire ate relationship yaabwe eno ewangaale alekerawo okubeera nga ate abantu bamwogerera ebisongovu wabulanga munaye gega mawulire enkuleetedde olwaleero wabulanga ate mu byewuunyisa enkuleetedde omukyalo ono ng'amannya ge ye Diana Nasimiyu era ng'ono munnange ye yakkakkanya ku batabani be babiri bw'atyo n'abamiza omusu era ng'ono yabatuze butuzi. Gano amawulire gabaddewo olunaku lwaleero lwennyini lwenjogererako era nga gabadde wali ku mulirwano mu ggwanga erya Kenya. Munaye bino ebintu tebikoma kubeera mu Uganda mwokka wabula ne ku mirirwano bibeerawo. Ejjo nakuleetedde eggulire eriri wiyadi ery'omusajja ery'omukyala eyasanze bbaawe ne maama we nga beegadanga wabula ate tubadde tukyali awo ate amalala ne gayitingana okuva e Kenya ng'ate ono munnange ye Diana Nasimiyu yakkakkanye ku batabani be babiri abato ddala ng'omu wa myaka 4 omulala wa myaka 2 bw'atyo munnange n'abamiza omusu era ng'ono yabatuze butuzi. Kyokka ekisinga okwewuunyisa we yamaze ekikolwa ekyo bw'atyo n'adduka ku poliisi yeeroope. Munnange okusinziira ku mawulire gano omukyalo n'abadde abeera wali mu kitundu ekiyitibwa Waithaka mu ggwanga erya Kenya era nga batabani be bano beyamizizza omusu kwe kuli Sydney Miheso saakate munnange ne Miracle Miheso bebonno munnange ate beyasuzeewo okubeera nga ajja mu budde wabula nga n'ensonga eyamutuzizza abaana bano mu butuufu tennategeerekeka. Kasita yamaze ekikolwa kino abaana yabalessawo mu ntebe nga bambi bafudde bw'atyo ye n'adduka ku poliisi ne yeeroopa. Kino kyalagidde ddala poliisi nti ono ategeera kyakoze wabulanga bakyanoonyereza kiki ekyamukozesezza kino. Njala talina ssente zibeezaawo baana buzibu ki obwasobodde okubeera nga ate munnange bujja maama w'abaana bano yakeera ku makya n'abasindika muleeba ate munnange n'atuuka okubeera nga abatuga. Kale nno munnange byebyo ebigenda mu maaso mu nsi naye nga byebigenda mu maaso mu nsi tebirema kubeera nga bitwewuunyisa byewuunyisa okukamala. Maama n'okeera ku makya n'ozaala abaana bo olw'obuzibuzibu oba olw'obutakkaanya bw'ofunye oba kyonna kuba bannange nze tolina nsonga gy'ogenda kumpe mu matize lwaki wakakkanye ku baana bo n'obatuga. I just can't even imagine that moment ng'oli ku mwana omutuga alaajana wabula you people, some people are really heartless. Some people are so heartless. Emitima gyabwe oba giki oba kiki oba ekiseera ekyo sitaani abambala n'abakozesa ekyo ate n'amala n'ababuukako oba busungu naye banaye naye buba busungu n'otuga asooka n'alaajana n'odda ne ku wookubiri ngera obusungu tebukuggwako. Golowooza kiki nga poliisi tennazuula lwaki omusajja omukyalo ono yatuze abaana be. Gwampuliriza muganda wange tugabanyizeeko ku biki ebiyinza okujja omuntu mu mbeera n'asalawo akakkane ku baana be bye yakeera ku makya n'azaala n'abamiza omusu. Bangi nnyo tubawulira waliwo n'eggulire libadde liyitingana emabegakaawo ng'era maama sitiru yasse abaana be babiri ate nga be yasse bantu bakulu. Bannaye ekyewuunyisa ate era eggulire waliwo eggulire lyatambula omwaka oguwedde ng'omusajja yakkakkana ku famire yonna yonna n'abatta bw'atyo naye ne yetta bonna n'abatta naye ne yetta n'eyali ebweru n'amuyita bonna n'abatta bwe yamala naye ne yetta. Bannange kiki ekigenda mu maaso mu mitwe gy'abantu? Ensi ng'eyonoonese abantu nga balina obusungu bungi, abantu nga balina emitima emibi. Katonda lwaki yatukweka emitima? N'okeera ku makya n'ofumbirwa omusajja ayina omutima ogufaanaganako wee gutyo, n'owasa omukazi ayina omutima ogufaananako wee gutyo. Mu butuufu ono wakeeredde ku makya n'atuga batabani be yakeera ku makya n'agenda mu ddwaliro n'abasindika ne bakula n'okula omu wuuno ali mu myaka 4 omulala myaka 2 n'abakakkanako n'abatuga olwo gwe taata w'abaana gwe kwatasobola kutta.
kale bannange ze simanyi kiki kigenda mu maaso mu mitima gy'abantu mu biseera bino. Banaye abantu kati ensi etabuse. Omuntu akola ekintu ne bakikunyumiza oba n'okiwulira ne weewuunya nnyo n'ogamba ekyo nakyo kisobola okubeerawo mu nsi muno ng'ate munnange kyabaddewo oba owakanye n'owakana naye ng'ate kyabaddewo. Bino ebintu tebiri mu Kenya yokka. Leero tutegedde Kenya lwa nsonga kivuddeyo mu mawulire ne kyatiikirira abantu ne bakitegeera. Wabula ne mu Uganda oyinza n'okwesanga n'eggulo waliwo eyatuze abaana but just because police teyabategedde abo bangi nnyo abasigaleyo be tutamanya. Bano abasobodde ofulumira mu mpapula z'amawulire ku social media be batambuza ffe be tutegeera. Naye bangi nnyo abakola ebikolwa ebyesittaza oba oliawo bye tutawuliranga nako nti omuntu omulamu asobola okubikola naye ate ne bisigaleeyo nga tetubitegedde. Abantu banaye tukendeeze ku ttima. Tolina nsonga gy'osobola kumpa mukyalo keera ku makyo tugaaba nabo ne woba tolina kyakulya tosobola bbulwa kyakulya. Abakazi batoba n'abaana oli ng'alina abaana 10 baana 5 baana bameka. Waliwo we balaga amawulire ng'omukazi yazaala abaana oba bali 38 naye ng'atoba nabo. Talina musajja alina abaana baabo atoba nabo naye gwe w'abaana 2 ddala. N'otugamba nti nooba kiki ekyatuzizza omukyalo n'abaana nsonga kiggwa mpuliriza zoolabe ziyinza okujja mu mbeera omukyala oba omusajja n'atuga abaana be ddala kuba nze siziraba. Bannange ne woba toyina kyakulya ensonga ntono nnyo temala abakazi batoba. Kale no munnange byebyo bigenda maaso mu nsi tukanye kwesabira tukanye kwegendereza abantu bannaffe naye nga ye ensi ky'oba omanya egudde eddalu ensi eyonoonese. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo oba tonna subscribe nga bambi subscribe kubanga ekyamazima osuba ebintu ebigenda maaso mu nsi. Akunkumira takumira mpeera tugenda ate munnange sisinkana mu mawulire agaddako obutagasubwa ngenda kusaba oteekeko akadde sakira ti olufulumya video bwenti butereevu gwe omu kubasooka ate okubeera nga ogiraba bwotyo n'okomentinga ate munnange n'olayikinga. Mubeere bulungi for now nkomawo.